womanizing. And mananizing. Because the opposite of womanizing must be what? Mananizing. Mbanirizaako ku mukutu ogwa DPTV Uganda lunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi 22 mwezi gwa Novemba twolekera okubeera nga tumalako omwaka. Katusoke tuyite mwebyo bye tulina olunaku olwaleero. Mwana mulenzi King Sir Mansuri avuddewo bubi ne ba RDC kw'ossa ne Minisita Aruna Kasolo gwayise Minisita Susu ku nsonga z'okusazaamu ekivvulu kye. Lwaki bakisazizaamu tugenda kubeera nga tujja nabyo. Olunaku olwajjo omukulembeze yasembedde mu West Nile eyo mu disitulikiti 2 okwabadde Moyo ne disitulikiti emanyiddwa nga Obongi. So vibe yabadde y'amaanyi, then nakwata ekkubo okwolekera okudda e Kampala. Tugenda kubeera nga tukuwa olugendo nga bwe yatambudde okutuuka e Kampala. Then tugenda kuwa olunaku olw'enkya ziddamu okubeera nga zigenda kuddamu okunywa ayingidde ettundutundu lya Buganda. Kyekinaabeera eyo tugenda beera nga tubikuwa. So nga ate Mathias Mpuuga avuddeyo n'agamba nti waliwo abantu abeewera okutta mukyala we n'abaana be naye nga bali mu maaso ga Kyagulanyi ne yeewuunya omukulembeze. Abantu boogera batya ebintu ebifaanana bwe bityo nga wooli. Mpuuga wanaawaayira yandize na katambi. Anyway, tugenda beera nga tubiraba. Leader of opposition ayogedde singa banajja mu buyinza baani abalina okukwatibwa na baani be batayinaako buzibu. Oyagala obamanya? Katambi tukalina. Tugenda kubaganya ebirowoozo ku ndowooza n'ebigambo ebyayogeddwa TikToker amanyiddwa nga Chicken. Emirundi mingi emboozi ezimufu wano tuziigina owalinga ne tuzireka. Niyo oluusi bwe zisala kitukakatako okujja tuzoogereko. Kubanga bwe mumanyi si buli kimu nti olina okyogerako. Ne waliwo ekisala ng'olina okukyogerako. Tugenda beera nga naye tumutunuulirako. General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo ne yeebaza President w'eggwanga erya Kenya Samoei William Ruto okwesala bonnange ataya ya yero. Kitegeeza ki William Ruto okwambala ataya ya yero? Yayambadde just anyume oba yayagadde kulaga mukama we nti tuli bumu era mukama wange. Mwami Museveni kimusanyudde ebitagambika. Bana Kenya bavuddemu omwasi. Tugenda beera nga tutunulawo baganda baffe abatulaba nga musinziira ku mukutu guno tubalina. Tugenda kubeera nga tubawa endowooza z'abannaffe abatugoberera wano balina endowooza zaabwe nga basinziira gye bawangaalira. Tugenda kubeera nga nabo tubalaba tubalina. Kyeyune Ivan ku poliisi y'eggwanga Uganda tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. So nga ate tugenda kubeera nga tutunuulira Abayisiraamu Fronasa abavuddeyo openale mu office oba office ya NRM mwanaye ne beebaza ne basaba abantu balonde mwami Museveni. Dr. Daniel Kawuma tumulina ku nsonga za Fiona Nyamutooro okujja unopposed. Akatambi akafuluma twakakuwa. Tugenda ulya ku bigambo bya Dr. Daniel Kawuma. So nga ate tugenda kusembayo ne Henry Sebayiga ayina ebigambo byayogedde. Abange katukole bwe tuti video jimpeere like buli wojuwa like kijiyamba okudduka netuka ku buli sekinoma ayagala okubanga agiraba. Katukole mbwe tuti katono nnyo tujje ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Fete mukira tukanga na tumanyira gwe Minister Susu mwana. Nzuno nino obulago butono jangu nkwato ntuge.
oba feeling anti nze nkukalubiridde nnyo tugenda okungoba ewaffe kolerayo nkwata ontuge bannange luno mulutankudde bajali bange mbagala nnyo naye banengenda kusibukamu ku mpisa kati ne mujja kunsonyiwa obwenkanya bwange ngenda bwenoonyeza ngenda kulwana nnyo okulaba nga nfuna obwenkanya wange obwantya ku kyalo nze kwe nazaalibwa kyokama omuyimbi omulala taliyimba kyotera mulundi guno paka ng'okulonda kuwedde kyogamba teri bakivulu kyotera paka ng'okulonda kuwedde kyemugezaako tegeeza RDC DPC ne Minisita Susu abantu baffe batwagala mu buli mbeera beekakaba waakiri n'asonda mu kabokisi akulaba ekaddemu amaanyi lwaki mwagala otwogeza ebingi tugenda babuula gwe Minisita Susu tugenda babuula ate kati tugenda teekamu n'amaanyi wakiri tujja tunda ebyaffe tuteekemu amaanyi naffe twaye ku bunafu bwammwe basajja mmwe ku balakisi zonna ze muyineeyo ku booda ogamba otya nti mulina security ekuuma show yange lunaku lwaleero ekivulu ky'omuyimbi Mansuri King Sir kisaziddwamu okusinziira ku bubaka King Sir bw'atadde ku mikutu gye gye mukwanira wala naddala Facebook agambye bw'ati agambye nti nno kyannaku ddala show yange ebadde erina okubeera ekyotera esaziddwamu olunaku olwaleero era agamba nti it's very unfortunate nti mu byonna bye tuyiseemu ba RDC DPC abeekyotera nga beegasse ne Minisita Aruna Susu nga bwamuyise Aruna Kasolo bajjeeyo show yange King Sir agamba muŋŋaana mutya okubeera ewaka wenzaalibwa olwa King Sir teruggwa nga bw'agambye okunoonya obwenkanya asobola oddubanoonyezaako wabula agambye bantu mmwe musaana kuboola tubabuule nengera nno Minisita Aruna Kasolo sewoyo wa Buganda erewe kale ye King Sir tetugenda kubeera nga tumulwako nzikiriza tugende wakati mu ntambula z'omukulembeze bwe yabadde akomawo President yalinnye ekidyeri olunaku olwajjo bino twabibategeezezza ne mu kulinnya ekidyeri vibe yabadde mubire ng'oyinza okulowooza bataddewo konsati oba waliwo akadonga akali ku kyalo abantu bazze kavayibingamu awo embeera bwetyo bwe yabadde olunaku olwajjo ng'abantu basanyufu bawerekera bamusiibula mu bitiibwa era nenkugamba olunaku olwajjo nti tewali mukulembeze mulala bantu gwe baagala nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo ojja kigaana ojja kukkiriza ago ge mazima. In this campaign Bobi Wine ali mu klasi ye yasooka yewookubiri yewookusatu yewookuna yewookutaano yewoomukaga paka ku 10 abasigadde ne badda gye bali oba okitegedde so yasimbudde bw'atyo n'atandika okubeera ng'atinatina olugendo njagala otuweeko katono nnyo ku katambi ako then tulabe ya babadde mu kkubo nga boolekera okudda then ne tubalaba ku makya nga batuuse ewaka baweta
olugendo lwonna basobola okubeera nga baludocumentalinga batuweko nga batuuka ewaka yeah. Kakati omusajja eyasula mu kaloogi kali kakati njagala olabe tandika akatambi ako omusajja eyasula mu kaloogi kali bino byonna tubyogera bali mu kompawundi ye bagenda ku njuye naye motoka ze zitambula tebannatuuka ku nju naye omusajja yasula mu kaloogi nga kalika omanyi akaloogi ka ganyegenya kakati ye Bobi Wine then we batuuse waka bwe batyo waliwo kyakola okuzaamu abaana amaanyi n'okubeera ng'ayogerako nabo kino nno kirungi buli we muva mu lutabaalo n'oyogerako n'abaana njagala otuweeko ku bigambo bye yakozesezza Ori chia Orio nga mogeraga babiza abankovu baganda bange mukulikeyo mukulikireyo ddala kama mulungi sera kyonna tuse bulungi alhamdulillah mukulikeyo buli omu mumuuliza atambudde bulungi noba okyali mulamu eba nange mukulikeyo ya tusereti naye tuse bulungi nnyo lwaki Masinya yango tuwesaale tufudde bagundi mwe mukungande tusabeko ogo sesa gamba sabini Okay, wabaddewo okusaba essaala Mungu bamwebaze okubeera nga abatambuza bulungi n'abatuuse waka era agambe wadde tutuuse leeti ne tusobodde okubeera nga tutuuka tukyebaliza Mukama Katonda. Then week ejja lwe lunaku olw'enkya omukulembeze campaigning program nga bweri eyimiridde bweti agenda kubeera Kawempe olunaku olw'enkya bw'ava Kawempe agenda kubeera mu Kawempe zombi Kawempe South ne Kawempe North bw'avaayo ayolekera Mukono ewa Namboze Honorable bw'ava Mukono ayolekera Buyikwe bw'ava Buyikwe agenda Kayunga bw'ava Kayunga agendeke Jinja City bw'ava Jinja City 29 Gusekere e Masaka. Kakati omupiira guzze wano mu Buganda mwina okwepima ab'omu West Nile baba wadde levu kati twagala kakasa mugimenya rekodi y'abali mugimenya oba musigala babasinga okategedde so byebyo then nzikiriza tuveewaawo bwe tubanga tuvuddewo katufune ku bigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba. Mpuuga Nsamba alina ebigambo byayogedde byesirikiriza nze ebyaddala oba oliawo gw'ogenda kunnyambako ŋŋambe gwe kana akatambi kayogerako wali okawuliddeko wali okalabyeko bw'oba wali okalabyeko tubuulire ogenda mu comment section tugezeeko naffe okkanoonya
kuba sisuubira nti maaso ga Kyagulanyi omuntu asobola okwogera ebigambo Mpuuga ye byagamba. Tuwe Mpuuga. Olona basuubiza okutta abaana bange. Ekyanyewunyisa nabanyogera ku press conference nga Kyagulanyi kwali. Nze bw'oyogera nti ojja kutta abaana ba Kyagulanyi nga weeri mpawawombi siddamu okukula naawe. Ekyo kizibu nnyo okutegeera omutima gw'omukulembeze. Nga ggwe Mpuuga bagamba bajja kutta mukyala wa Bendi Bwanika ekisooka nvaawo ate ne beegaana. Bendi baba bakujeeseza mukyala we tawaaki akoze eki. So ensi y'obuli nga bwe tubetambula ddala bagamba ndi munywevu tebasoogera bingi olubanga ekyakyo kiseera omusajja omukulu ntambula nkake naweereza Kabaka nemanyi ebintu bingi nnyo eby'ensonga nemanya nti omusajja omanya bingi nosigala ng'okola. Naweereza Kabaka nemanyi ebintu bingi nnyo eby'ensonga nemanya nti omusajja omanya bingi ne n'osirika. Alinga atugamba nti okutwala ssente z'Abannayuganda NUP yandikitegedde n'esirika oba Kyagulanyi n'asirika. N'ekyo si kikulu kuba ensi yategeera nti zo ssente wazitwala. Tudde ku mulamu omukulu nti ku press conference oli yayimirira n'ayogera okutta abaana bo ne mukyalawo nga Kyagulanyi waali. Sigenda kuwakanya bigambo bya Mpuuga naye era twandisabye Mpuuga Kakatambi kakozese ng'obujulizi eyabyogera omutwale mu kkooti omuwaabire. Njagala nakusinziira wano okusaba mwenna abalaba omukutu guno eyali akalabyeko ng'omuntu ali mu maaso ga Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'agamba nti Mpuuga twagala kutta famire ye oba mukyala we. Wano tuli mu byabufuzi eby'omuntu wayinza okusinziira ng'ayagala oggula emitima gy'abantu bano abamuli mu maaso okwogera n'ebyobulimba. Kasita akakasa nti byayogera biyinza okubaako be bitengula emmeeme asobola obikozesa. Kunze sikakasa nti waliwo omuntu ayinza okubeera ku ttiimu ya Kyagulanyi n'avaayo n'akola statement Mpuuga gy'akoze. Ekyo sijja kuwakana naye nkibuusabuusa. Sijja kuwakana naye nkibuusabuusa mu maaso ga Kyagulanyi n'okola statement eyo nga gwani. Eyo statement nekolebwa n'etawaawaala. Anyway, oyo ye Mpuuga naye NUP egamba etya okuyita mu leader of opposition egamba bweti. Tuwe Katambi ka leader of opposition. Twaliwe nti kakati naffe tuli awo. So twagala kitwaliwe nti kakati naffe tuli awo tuli bulindaala butukwata obukulembeze bwe tuti. Buli muwagizi wa NRM buli akola mu government eno tugenda musiba. Enkola si ntuufu. Naye tugamba nti abazze bakola ebikolobero ku Bannayuganda abo buli kinoomu ajja kuvunaanibwa ye nga ye. Abatta abantu bano abazi family zino bajja kuvunaanibwa bo nga bo. Obwenga ekyo owulidde NUP teriwo kuwoolera. Wabula egamba abantu abatta famire z'abaana bajja kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka sekinoomu okugeza mpakyakulabirako nti Prime Minister Robinah Nabbanja obukakafu bubuno ng'ogamba Kibalama mu mulina aliwa gwenga gwe Prime Minister gwojja okufeesinga ebizibu byo nti mwami Museveni weekwese nnyo mu Banyankole okukola byokola
bino bibyo weka abanyankole tebavunanyizibwa tebabirimu mpatya kulabirako facing charges nga gwe so byebyo naye nzikiriza toveeyo keeyo kino kiyinza okuba tekigwa mu bye tukola wano nekyabuntu era ife wano tukola ekyo ekituula ku mitima gy'abantu ekinyigiriza abantu tulwanira abo abanyigirizibwa njagala emboozi eno mwagirabyeko emboozi eya Kalimu oba ye Kalimu Iligi ne waliwo gayawo comedian gwe bayita Ramesh Kalimu Iligi ne Ramesh yalina baganda be baakabasanya mu buto bagamba nti baakabasinyizibwa nabo bennyini bavuddeyo ne bakonfaminga era ne bakkiriza nti kituufu twakabasanyizibwa then emboozi eno etambudde nnyo ku mikutu oda tuli awo mwana mulenzi chicken ngaze okudefendinga Kalimu Iligi business zete tujja zigenda mu tebitukwatako tudiscussinga kikolwa ekigambibwa okubeera nti yakikola nga chicken adefendinga omugagga era yagambye nti omugagga gwe sirika zino entalo tuzirwane gw'oli mugagga toyina kwogera then naye era ebyo wennabiwulidde saayogedde nabyesonyiye okutuuka leero wendabye kano akatambi njagala okatuzanyireko kijja ku ssente okumanya nga ndi muzibu wekituuka ku ssente nsobola n'okukwata ensingo n'engikwata n'engiyuzaamu bibiri bw'obanga wooli waliwo ssente kabata nze ndi so agure ndi mukambwe nnyo wekituuka ku ssente I can even wake up one time nga bando ya sente eri wakati nga wetoloddwa timba n'enzijjawo ovanga ku muntu gwe basala akagalo kano nga ngenze mu Illuminati. Look at my finger. Gochayogera nti chicken ayagala nnyo sente laba akagalo nina obulemu obuli permanent because of money. Kitegeza newe baba ali bagenda kunsaba kugulu kwemba mpayo singa nakuwaayo. I want money. Njagala sente more than anything. You nawuliriza akatambi ako simanyi mboozi namba gye yavudde naye kyenkakasa yavudde ku byenva okunnyonnyola ebya Kalimu Iligi ne Ramesh. Now omwana chicken ono muvubuka muto aina ku busente obusente azin otusente tanaba kulaba ku sente aina busente kyonna kye kiriziba sente naye enjagala gyayagalamu sente n'engeri gyawulikika era gyalabika ng'ayagala sente ya mululu mungi era agamba asobola okukola kyonna okubanga afuna sente. Ayogedde ku Illuminati simanyi butuufu bwakyo naye alaga engalo yagenda lwa kufuna sente. Ekyo si kizibu era si kizibu kyaffe kubanga okufunako sente bwe zinaabaza kukosa tezigenda kukosa ffe. Naye waari yange eri wano ye muntu okubeera nga ali heartless nga omutima gwe teguliimu kaabuntu nga tegulumwa tegusobola na kutegeera mbeera. Bw'oba wuliriza story eyo nga bw'etambula mulimu kabasanya abaana abatanneetuuka
mukabasanya abaana bano ng'oli akozesa advantage ey'obugagga. Ye mugagga akolagana n'abanene mu gavumenti okitegedde. Kino tekikoma ku chicken. Kino kigenda mu bulamu obwange obubwo n'obwaba abaana abakabasinizibwa. Abantu bangi bayita mu mbeera efaanana abo abaana gye bayitamu. Bangi lwakuba tebavaayo ne boogera. Then buli kintu ebintu ebimu bwe bijja birungi wadde twagala ssente tusooke tusiriikirire. Twebuuze bano baatuuka batya wano? Ye bannange ngenda kyogerako ntya? Bw'owuliriza omwana oyo Ramesh alaga kitaawe yali mugagga muvundu. Yali mugagga muvundu. Kituuka kitya ng'abaana baavu emponga byoya? Twanukula chicken agamba nti ye ku ssente asobola n'okuluma omuntu w'ensingo n'agiteeka wali. Bano abaana ababonaabona leero omugagga yabasanga babundabunda. Mu kubundabunda n'ekitaabwe yali mugagga bakulya mu ssente zitayinaayina. Gwe bagamba nti oyo mugagga biwunyaawunya bifeekeera. Naye abaana bali mu bulamu bubi. Ssente za chicken zaayogerako. Atunuulidde ebikolwa ebiri emabega wono. Kuba kati amazima gali nti ono chicken adifendinga mugagga. Lwaki adifendinga omugagga? Because omugagga amwokyayo kasente. Naye ye tatunudde ku kifaananyi kigazi nti bino ebikolwa ali mu bikola ali mu bikola akuwadde ssente azibiikirire ekifaananyi ekinene kyakola ng'abaana b'abantu bali mu kuyita mu mbeera enyigirizibwa. Abamu twagala nnyo okutunuulira ensonga enkulu yeeriwa. Bano abaana bye boogera bituufu? Bwe bibanga bituufu then omugagga tasaanidde yadde kuttira ku liiso. N'ekirala chicken adifendinga naye abagagga abasinga betulabyeko nga basibwa olw'ebikolwa nga byolaba oyo omugagga bye yakoze. Kyannaku nti omuvubuka omuto nga chicken olw'obulufu obwagazi bw'alina ku ssente buggyeewo endowooza ye gye yandibadde yeeyambisa okulaba ebituufu n'aba ng'omwoyo ssente yeegututte. Bano abaana beetaaga justice, beetaaga obwenkanya, beetaaga okubudaabudibwa, beetaaga okufiibwako. N'oyo omugagga bwe kizuulwa nti yakola ebikolwa bino asibwe. Bino si bya kudifendinga abagagga batuwe, kubanga leero kiri kuba n'abaana ba Ramesh. Gwe oli mu kuzaala enkya kigenda kubeera ku mwana wo oba omwana wa muganda wo oba gwe kennyini. N'ekirala kye ngenda okusembyayo, chicken si mwana muto. Ategeera byakola. Naye ebiseera ebimu omuntu tasobola kutegeera bulumi bantu bwe bayitamu nga tabubaddeemu. Chicken is after money. Naye tamanyi bulamu bw'abaana bano biki bye bayitamu ne bye bayisemu okutuuka okwewaayo bajje mu kamera boogere. Nalabye abawala balungi nnyo, balungi ebyaddala. Bwe tulinayo omuvubuka Ramesh, bano abaana okwesitula baveeyo bagambe ekimala kimala. Waliyo ekiri wansi. Omuntu kyatatunuulidde ng'agenda obba okudifendinga omugagga. Mwenze kambabuulire, ne bw'ogamba nti gundi afiiriddwa,
omusaasidde tebakulimba waliwo wotakwata wotakwataawo yekka yawulirawo okutuuka nga naawe ofiiriddwa awo ojja okuwulirawo oddemu otegeera oli kiki yali ayitamu. Ono omwana kyakola leero chicken tamanyi bano baana kye bawulira n'abalala abalinga bano. Muwulira ono omuwala Luwilight atera okuvayo n'ayogera ku kumukwata. Anyway, ndowooza yammwe ku nsonga za chicken sigenda beera nga mwongerayo yadde omusussaawo. Tuve tugende ku General Yoweri Kaguta Museveni. Waliwo omukolo ogugenda maaso Kasese eyo. Omukolo guno gusombodde abanene era abamu ku abo abali ku mukolo guno ye president w'eggwanga erya Kenya nga bw'omulengera William Ruto, Mwami Museveni n'abakungu abalala n'abagagga. William Ruto yayambadde attire nga ya yellow kuva waggulu paka wansi. Simanyi lwaki kino kye yalonzeewo. Oba yayagadde abeere ku mukolo nga bonna ye ne Mwami Museveni bambadde yellow, awonze naawe Museveni teyakibaze. Omuzindaalo gwa yellow n'ono gwa yellow. Okategedde Mwami Museveni asiimye William Ruto. Soka tufune ebigambo bya Mwami Museveni then tujje wano tugenda salamu ku kigambo si mu bubi mutuwe. His Excellency, by some accident or design, he came with something yellow, putting on something yellow. We are very happy with the attire. The people of Kenya and the people of Uganda, people of East Africa are one people. But I will say more. Let me first invite His Excellency to address you, then I will say something at the end, Your Excellency. Okay. Mwami Museveni asiimye nnyo William Ruto okubeera ng'azze ng'ayambadde attire ya yellow. Bw'ayogedde ngenza okulaba ng'ate William Ruto yeebwalabwala. Ne weebuuza yakikoze tamanyi. Kino yakikoze akimanyi. Kitegeeza ki? William Ruto kafaananyi ki ke yabadde agezaako tusiigira. Nti bulijjo ababuuza nti Kenya ne Uganda tuli biki? Just colors ezaawukana naye eno afuga eno yafuga eno. Afuga eno yafuga n'eno. Era konfaminga kanzija nga nyambadde na byafuga eyo. Hani ngenda mu nsi ye. Kakati katujje nga tukoze tuti. Tukole tuti. Abasajja bannaye. Asajja batujoze. Ne batujoze. Bekoze ebintu. Mpendowoozayo. Lwaki olowooza William Ruto azayambadde bw'atyo? Eby'omukolo tebitukwatako. Ffe tujjewo bye twagala kujjawo. Tuveeyo. Ivan Kyeyune ayina obubaka eri bannayuganda nga buva mu b'ebyokwerinda oba nga abujja mu b'ebyokwerinda abagambibwa okubeera ab'ebyokwerinda abapoliisi. Njagala otuwe ebigambo bya Ivan. Uganda Police Force bafuna sente bakoze okunoonyereza nga nze w'amawulire. Uganda Police Force bw'eba etudde mu lukiiko boogera olulimi olwo
Minister avunanyizibwa ku nsonga ez'awaka bamuyita Major General Kahindo Tafiri. Badirekita ba poliisi be bano. Permanent Secretary Major Joseph Musanyufu. Inspector General of Police Yabasi Yakagaba. State Minister ow'ensonga z'omunda ye David Muhoozi. Director of Operations mu Police ye AIGP Frank Mwesigwa. Director of Criminal Investigation ye Tom Magambo. Commander of Field Force Unity ye John Nuwagira. Chief of Political Commissar AIGP Olubado Damunova. Director of Fire and Rescue Services ye Kali Fadil. Director of Research and Planning ye Twaruhukwa Eremasi. Director of Human Rights and Legal Services ye Dina Chasimire. Director of ICT ye Felix Baliamukwasi. Director of Traffic and Road Safety ye Nuwabini Lawrence. Deputy Director of Traffic ye Norman Musinga. Deputy Director of Criminal Intelligence ye Charles Yasaba. Addako mululi doza. Director of Police Services ye Ruhanga Moses. Director of Human Resource Administration ye Jesse Kamunanwire. Director of Public Relations ye Rusoke Ichituma. Bairang ise twaliba okwata butala kuba mu ngalo nga bandi bakulya. Ise titusomesya be munkobere aba minister abaluli tulina bamekai aba commissioner mu government tulina bayingai aba directors mu departments of government tulina bayingai aba state ministers tulina bayingai aba directors ku regional oba tukobe regional police tulina bayingai regional CID tulina bayingai regional traffic tulina bayingai tuize ku department za district tulina bakawo bayingai tulina ba DPC bayingai tulina ba RDC bayingai bairanga basaiza balala twaligongera ku ddi yabadi omubaraks akure baraks bamuyeta byanyimu akubira abantu ku nyanja migo bamweta nani namanya ODPC niye nani RDC niye nani Deputy RDC nani Assistant RDC nani Osi station mukiki Ogisa mukiki. Ensonga eno ebadde about abantu abali mu bitongole bya gavumenti amannya gonna nga bw'agoogedde nga gasaidi emu era agamba nti bwe batuula eyo mu komiti teboogera luzungu oba ki boogera lulimi lwa waka. Ekyo nno nakyo kizibu naye ojja tubuulira gwe ndowoozayo ku bino byonna ebigenda mu maaso. Nzikiriza tuveeko awo tuyiteko mu bubaka bwa baganda baffe abatugoberera wano babeera n'ensonga ez'enjawulo ate nga twakkiriza omuntu ajje mu bufunze yengeri gye tusobola okubeera nga tubaddiza. Tuweeko katambi ako akasooka. Onotamale Faisal Kafeero Sajime onotamale Faisal Kafeero kwatanya manyi ganjigire nga ndi mutanyi wa kwatanya manyi ganjigire Kafeero asinzire ekiwangula bulemezi busiika Town Council
nga nze nsinzidde wano mu ggwanga lya Saudi Arabia mwe mbalabira everyday sisobola kwebaka nga sibalabye oba nga sibawulizaako oba nga sinategeera kikufa mu ggwanga nakumanya president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tusiima nnyo empeereza zammwe tweyanziza nnyo tuyanzege abankumi atamu. Okay, kale y'omu ku bawuliriza baffe waliwo omuwala sifunye mannya yazze n'ayogera ebintu kino kyengezaako okugamba abantu abasinga nti oluusi ffe bwe tuyimirira eno ne twogera tekitegeeza nti ffe bagezi abasinga just nti ffe tulina omukisa ogubeera mu maaso ga kamera n'emizindaalo n'amaloboozi oba oliawo ne platform ezituuka ewala naye bw'osiriikirira kibanze kinnuma nnyo omuntu okuyimirira ku TV oba ku radio n'ayogera bogus nga wallahi baweereza bategeera okumusinga. Nzikiriza mummwe abatulaba mutegeera mumanyi n'ebimu okusinga ffe kale nno tulina obeera abeegendereza nga tubaweereza. Omuwala ono ampeereza akatambi nkawulirizza nga njagala okukafunza kaleme kubeera kanene ne mmaliriza nga buli kigambo ekirimu twetaaga okiwulira. Nkiddamu mmaliriza okawuliriza nga buli kigambo ekikalimu tulina okiwuliriza. Nkusaba owulirize ebigambo by'omwana ono. President bw'aba atukubiriza tuyunitinge twegatte tubeere bumu tuwulirize ebigambo by'omwana ono. Njagala kumwebaza olw'obugezi, njagala okumwebaza olw'okukkiriza aveeyo asheyalinge naffe amagezi ge katugafune. Muwuliriza abadde mulabi ng'era gwe bw'oli kasooke tumufune. DPTV Uganda gwe mkutu. DPTV family yefe ababeera mu comment section nga twagala okutuusa ensonga zaffe n'obulumi bwatugatta wamu naddala bali ku sayidi ey'enkyukakyuka newankubadde nga mubeeramu abo abaagala okutujja ku mulamwa naye mulimba tetujja kuguvaako. Njagala okwebaza Ssejjime wamu ne ttiimu yo yonna. Tetusobola kumenya amannya gammwe kubanga you people tetubamanyi mwenna, naye ate nga buli omu abeera emabega w'emizindaalo atabeera ku screen akola omulimu gw'amaanyi. Tubeebaza. Mwebale kutuweereza, mwebale kuvaayo kuyimirira okwogeranga amazima ne muteetiriira kubanga channels nnyingi ku YouTube kuno naye nga tebasobola kukola kye mukola. You people mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssejjime njagala okwebaza ne ttiimu yo yonna omukisa ogwatuweereddwa. Nina ensonga ze njagala okwogerako 2 oba 3. Ensonga yange esookera ddala egenda eri mu baganda bange abali mu diaspora oba abali mu mawanga ag'enjawulo yonna gy'oli kubanga waliwo ffe abali mu Gulfu abalala bali mu diaspora. Nno simanyi bwe babimenya naye njagala okutuusa obubaka bwange buno gye bali. Gwe munnankyukakyuka munnange akaluluko kandikoze amakulu singa obadde ku ground era wandikenyumirizzaamu nnyo naye toli ku ground. Akaluluko nze naawe tugenda kulonda tutya akalulu. 5,000 z'owaayo, 1,000 gw'owaayo, 600 k'owaayo ku struggle nga tetuyimiridde kwogera bwogezi nakwemulugunya nakugamba kino kyandikoleddwa bwe kiti kubanga bwe tutaakyuse bukulembeze ne bwe tunaakaaba tewali kigenda kukyuka kubanga abantu abo bamalirivu bo tebalina bulumi bwa Uganda. Message yange endala negenda eri baganda bange bamaama bataata bakojja. Nze ndi mukyala Munyarwanda naye Omunyarwanda azaaliddwa mu Uganda akulidde mu Uganda ebinjogerako byonna bya Uganda. In fact nkulidde na mu Buganda si western si luddawa wakati mu central mu Buganda wenkulidde kati obulumi bwe nnina tebwawukana na bwa Muganda newankubadde omusoga butulumira wamu.
nga mbajjukiza baganda bange nti omusajja ayimiridde n'avumaganyisa tribe yaffe. Avumaganyisizza Abanyarwanda, Abanyankole, like ffenna Abawestana, leka nkizingire naawo nemena kwekoloobya. Tuvumaganyisiddwa akabondo k'abantu abatono ddala. Ne tufaanana ng'ebitagasa wakati mu bantu abaatwagalanga, mu bantu abaatwenyumirizangamu, naye essaawa zino nga buli Muganda waali akola naye lwa muntu ogwo n'akabondo ke akatono. Ameenunula galimu ffe baganda bange. Banaye tuyimirire. Omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu atulaze nti Uganda esobola okubeera one united country, nga tewaliiwo busosoze, nga tewaliiwo kwebuula, ate nga ye yekka asobola okukiggusa. Let us stand behind him. Leka tumuwanirire nga tuyita mu sapooti yaffe ey'akalulu, financial, kyonna ky'osobola okukola. Tulonde obukulembeze, kubanga eyo generation gye tukuze nayo, yeeyo generation gye tukuze nayo esobola okutegeera obulumi bwaffe, ate era ng'atulazeeko nti ebituluma bimuluma. Kanveeyo eyo, manyi nga bakitegedde. Tuyimirire. Ensonga ey'okubiri, baganda bange, bazadde baffe, mikwano gyaffe, mwenna Bannayuganda, mutunuulire abantu bano abagenda bamansa ssente. Naddala abayimbi, by the way na kino kankyogere. Abayimbi muli emabega w'omuntu atagenda kubawa copyright gye munoonya, ne muleka omuntu alina okubawa copyright omutuufu, Bobi Wine. Kuba amanyi obulumi bwammwe from A to Z. Oyo gwe mwesibyeko tagenda kubawa copyright. Ezo ssente ze babawa olwaleero bumuyimirire okumulwanyisa zigenda kukoma ku mmwe. Lwakuba ekisinga okuluma, era nga guno omulanga gugenda eri Bannayuganda ffenna, mutunuulire abantu abo bali emabega wa gavumenti nti abaana baabwe curriculum kwe bali, baffe si kwe bali, bali mu international school, naye ggowuwo otoola akakadde n'okawaayo oweerere omwana, ye akakadde akagulamu requirement. Ngenda kubasaba baganda bange, banaye tugolokoke. Ssente y'omusolo ezannyiddwako ekimala kimala. Abakulembeze baffe tubaagala, ab'opposition, abegenda okwesimbawo ku MP ne gundi endala, naye tebagenda kusobola kutuukiriza bye bandituukiriza mu society singa baba tebalina president abawanirira. Oyo president gwe tunoonya ye Robert Kyagulanyi. Banaye tugolokoke. N'ekisembayo nga tugenda okulonda, naddala baganda baffe abali ku ground, temutwala busungu. Obulumi tulina bungi, tulumirwa wamu nammwe, era naffe bituluma newankubadde. Okay, kale, ye mwannyinaffe, muganda waffe, ndowooza nti osobola okitegeera nti abantu abali eyo balina ebigambo ebirungi, ebigambo ebiwoomu, ebigambo ebituufu bye basobola okugamba eggwanga. Then wano wekinnumira nti omuntu ayinza okujja n'ayogera bogus. Naye ng'abali eyo, kino kigenda n'eri ababaka ba Parliament n'abakulembeze abalowooza nti mmwe mutegeera. Ne mwerabira nti mwava eno gye tuli. Kitegeeza gwe bw'oba olowooza otegeera, manya nti eno gye wava waliyo abategeera, sinakindi n'okukusinga. Bw'otuuka eno olowooza nti gwe otegeera nnyo, olimba, wali munnaffe eno, eyo just twakuwa buwikifu, totegeera kutusinga. Njagadde nnyo ebigambo by'omukyalo oyo, era njagala kukwebaza. Webale nnyo, webalire ddala, n'okutugoberera nga DPTV Uganda. Point zonna sigenda ziddamu, wabula zibadde nkulu.
zibadde ntuufu. Waliwo gy'otulekedde gy'obadde oyagala okubeera ng'otuwa eya ebadde yaki abantu abasaasaanya ssente. Obadde oyina engeri gy'oyagala ogituzimbira naye oyingidde ey'abayimbi n'ogivaako. Kansuubire nti ojja gituwa omulundi omulala. Now, njagala kubeebaza mwenna abatambula n'omukutu guno. Naawe kola ng'oyo. Nensaba kabeere kafundafunda ate okatuwe mu landscape. Simu ogikwata bwoti. Togikwata bwoti. Katuwe eno ye landscape, eno ye portrait. So tukagala mu landscape. Now tuweeko mukama wange oyo tukwebaza sebo okutusiima. Mutuwe. DPTV tusiima nnyo bye mutukolera. Tubagoberera wano wenkulabira ku lutimbe luno gagadde. Wenkulabira bulijjo. Tusiima nnyo, tusimira ddala. Ne musajja wo wali ogutera okukolagana naye bamuyita Mukiibi oyo nange mwenyumirizaamu nnyo ateesa bulungi nnyo. Era bw'oba mulabye mundabire nnyo. Tumwagala nnyo. Naawe tukwagala nnyo ne banno bonna b'okola nabo. N'olwekyo genda mu maaso n'ebyokola. Tubaagala ate tubaagalira ddala. Nange ndi wano sijja kuwulya wendi naye kati wano wenkulabira wano emabega wange wenkulabira yesebo nga ogambye nti nkukwatireko ekifaananyi wenkulabira kati kuno kwenkulabira ddala n'olwekyo weebalire nnyo weebalire ddala. Amiina. Okay, twagala kubebaza mwenna abatugoberera. Mwebale nnyo. Tetugamba nti ffe tusinga emikutu egiriwo. Ne tubenyumirizaamu abatukkiririzaamu. Tetuli ba kitalo. Tetuli ba amaanyi. Ne tukkiriza nti twewaayo okubaweereza. Tusiima ebitagambika. Naawe omulala kola bw'otyo. Tusobole okubeera nga tukwatagana. Naawe nzikiriza tuveeyo tugende butereevu ku Fronasa. Wano nno Abayisiraamu we basinzidde. Mukama Katonda atusaasire. Oluvaawo nga bagamba ye lwaki nsooka kubyogera. Sooka otuwa akatambi ako. Mustafa Nsereko Sulaimani afudde ensonga. Agikunganya nanyini mukundakunda. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Baganda baffe Abafranasa basinkanye General Yoweri Kaguta Museveni. Bwe batyo ne bamusabira asobole okubeera nga awangula akalulu. Oba okitegeera kyengezaako okutegeeza. National Salvation basinkanye mwami Museveni ne bamusabira asobole okubeera nga awangula akalulu. Now, wano point yange eriki. Banaawo nga w'obalaba awo batuufu. Era tebalina nsobi. Era awo tebali mu byabufuzi. Ne singa abo bakwata ekkubo ne bagenda ewa Kyagulanyi, gavumenti eba, in fact mwami Museveni abagambirawo bannaddiini muve mu byobufuzi. Kati awo tebali mu byabufuzi kubanga basabira mwami Museveni. Naye bwe bajja ewa Kyagulanyi baba mu byabufuzi. Era abo bennyini mwe muvanga amaloboozi agagamba Sheikh Kiti nti yava ku njiri eya
Mukama Katonda ya Allah mbu ali mu byabufuzi batunuulire basajja battu. Ojjukira ebigambo Bobi Wine bye yagamba Pastor Bugembe nti mutya nnyo Museveni okusinga ne Katonda. Abo tosobola bagamba nti mu nsi muno mulimu abantu abawambibwa abattibwa n'ababuzibwawo. Era simanyi oba bajjukira nti waliwo ne bannaddiini abakyabunya ebibuuzo ku nfa yaabwe. Basabidde Mwami Museveni ate tugambe kitubaveeko tubeesonyiwe bakole ebyabwe. Nja kusaba endowoozayo gwe kikyolowooza munnaaye ku nteekateeka eyo. Nawe tugende butereevu ku nsonga za mukyala wa Eddie Kenzo, Fiona Nyamutoro. Nyamutoro yavuddeyo oba waliwo akatambi akalinkinze twakakuwaddekoko tuweko katambi ako ndowooza seconds tuweko ne bwewere eddakiika then tujje ne Dr. Daniel Kauma nga nnyonnyola soko katuweeko. Certain things that are limited for candidates, yes. So that is where my concern is. So my best preference would be not nominating, so that it's clear that she's unopposed, and during that period, mobilization for the president, and then me as a candidate, I can do whatever I want for the people without any speculation of media. And I know, I am very certain, Nyangati Moku be jumping to try and take me on the legal path. Because one, I'm a national figure. Anywhere that my campaign is being followed by the whole country, not just maybe. So any opportunity that someone sees to make money, they will jump at it. That is my only issue. That second option of nominating and not campaigning. Ebigambo bya Nyamutoro biwulidde. Kino kikonfamingira nti abantu abaawa Rebecca owa NUP emikono bakompromisingibwa ne ssente. Dr. Daniel Kauma ayina obubaka ku katambi kano bwe saagala kulumamu bwe njagala owulire butuweeko. Nga barecordinga olunaku lw'eggulo twalabye audio eyavuddeyo nga barecordinga Minister wa Museveni era current woman MP for Nebbi era yesimbyewo ku kifo ekyo kaluka akaddaka ka 2026 Fiona Nyamutoro nga yabadde awa ensonga mu audio eyo lwaki opponent we owa NUP Rebecca Masi Abedikan nga awa ensonga lwaki Rebecca alina okuggyibwa ku ballot abeere unopposed. Ensonga Nyamutoro ze yawadde yagambye nti ye ebiseera bye ayagala bimala nga campaigningira nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Nti tayagala kumala biseera na resources ng'agenda Nebbi mu constituency ze kunoonya kalulu. Nti ayagala abeere unopposed so that ali focused ku kunoonyeza nakyemalira kalulu. Tulabye nti eno strategy ekozesebwa si Nyamutoro yekka naye ne Speaker of Parliament, Deputy Speakers n'abalala bataddeyo petition. Key figures mu NRM nga baagala genda mu kalulu kano nga bali unopposed bafokasinge ku kunoonya kalulu ka nakyemalira. So bannayuganda yeeyo impunity gye tulina mu ggwanga lyaffe. Tetutuuse ku level where Electoral Commission coordinating, conspiring never candidates by ruling party. Okujjako opponents ku ballot. Ba conspiring gwe omulonzi okujja mu picture obeere ng'oli powerless. Akawuluko kabeere nga tekalina value. Tosobola kuba holding accountable in any way. Tosobola kubalonda tebakwetaaga. Nti gwe ng'omulonzi obeere spectator
yeyo state yensi yaffe Uganda. Era bwe twogera ku protest vote bannayuganda byebyo ebintu emu bye twogerako nti system weetuuse eyonoonese to the point that we need to revamp every institution in our government, starting with the Electoral Commission, starting with the judiciary, parliament, the executive, and every institution in our country. Reforms zeetaagiwa across the board. So bannayuganda enkyukakyuka gye twogerako tegenda kukolebwa nga tuli mu kamooli nga tusuddeyo gwannaggamba. Tulina okujja ffenna ne tukwatira wamu okulaba nti tulwanirira enkyukakyuka, okulaba nti tulwanirira Uganda empya. You have to stand up and be counted nga munnayuganda, nga munnankyukakyuka. So mbakubira omulanga mwenna nti tukwatire wamu. Guno omulimu si gwa muntu omu, guno omulimu si gwa Bobi Wine yekka. Kikakatako gwe nga munnayuganda kuba naawe onyigirizibwa oba ebyobufuzi obyagala oba tobyagala. Bw'ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala onyigirizibwa. Bw'ovugira ku nguudo nga zirimu ebinnya onyigirizibwa. Abaana bo bwe bava mu masomero nga banoonya emirimu onyigirizibwa. Enkuba bw'etonnya mu kibuga amaduuka gammwe gonna ne gajjula amazzi n'amataba ofiirwa era onyigirizibwa. Bw'owambibwa oba bw'oloopa omusango gwonna nga system tekuwa justice, ng'ofuna abantu abali innocent bali mu makomera myaka 4 without trial onyigirizibwa. So buli munnayuganda kikkakatako. Oyinza okuba gwe ebyobufuzi ogamba tobiriimu naye ogenda mu katale n'ogula ebintu nga biri expensive, osasula bill buli mwezi, abamu rent, abamu masannyalaze, abamu basasula amazzi n'ebirala byonna. Cost of living eri waggulu. Bw'oba oyagala kugenda mu bank kufuna loan to start a business, interest rates zikunyiga naawe. Tosobola kwewolera ku 20% no running a business eri sustainable. Mulaba obutale bwe bunyiga abasuubuzi. Mulaba East African region bweri insecure. Bw'otunula Sudan muliro, bw'otunula Tanzania bassa abantu, bw'otunula ebigenda emaaso Kenya, DRC region eri full of instability because of influence ya Yoweri Kaguta Museveni. So enkyukakyuka yeetaagibwa from the domestic policy front, foreign policy front, and across the board. So gwe nga munnayuganda tukusaba kanaakawulu teweesulirayo gwannaggamba we okeenyigiremu. Y'ensonga lwaki Banyamutooro, Anita Among baagala ku bypassinga your mandate as a voter. So you need to stand up and say enough is enough. We need to rise up and work together as Ugandans okulaba ntulwanirira Uganda empya. Tukolere wamu. Bw'oba oli mu diaspora teekayo ettaffaali, genda ku chapter yo, yita ku mukutu gwaffe ogwa diaspora nup.org oba ennamba eziteereddwawo secretariat ku kitebe, oteekeyo ettaffaali, oteekeyo entandikwa abakulembeze baffe gye basobola okukozesa okulaba nti balwaninga campaign egenda okuleeta Uganda empya. Nsigadde eri Dr. Daniel Kawuma, NUP diaspora team leader. Kuno omulimu gwe tuliko bannayuganda gugenda kutwetaagisa ffenna okukwatira awamu okulaba nti tulwanirira eggwanga lyaffe. Tulinulule okuva ku Nakyemalira ne gavumenti ye abataddemu oluseke emyaka 4 egiyise. Katonda abakuume era abeere nammwe. Ye Dr. Daniel Kawuma, tukwebaza nnyo ssebo, tukwebaliza ddala. Era asobola okusala obubaka bwange buno busalemu obumumpeerereze omugambe nti nga DPTV Uganda tuli basiimu olw'okwewaayo okwo olw'obuvumu obumalirivu n'okulemera ku nsonga eggwanga likwenyumirizaamu naddala eri bannayuganda
abayayanira enkyukakyuka webala okukumaakuma bannayuganda mu diaspora n'okubeera ng'eddoboozi ly'oligattangako tosiima omulimu gw'okola gwa buzira ddala gwa kwewaayo ensi ekutunuulira era omulimu tugulaba ssebo webale nnyo webalire ddala Dr. Daniel Kawuba Katonda akuwe birungi byereere byokka mu baana bo gwe ng'omuntu n'abazzukulu bo baganyulwe ku ddima eddungi eryo ly'okolera eggwanga. Tetugenda sukkako wano kujjako kwebaza nti obadde muwuliriza mulungi era mulabi mulungi okuva gye twatandikidde. Yenze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda mbadde ne Morgan Kulenzi mu kiseera kyekimu yabadde ku mapeesa okakasa nti aganyiga kifaananyi kikutuukeko nga kirungi amaloboozi nga malungi na buli kimu kikutuukeko nga ddala masavu. Tujja kusinkana mu mboozi egenda okubeera ng'eddako. Katonda abampeere bye musinga okubeera nga mwagala mubeere bulungi mweraba.